soka dance zanya music because of money, zanya music because of talent. Omukulu ono nze nyimba ze nzirabyeko ko nsubira nzo mu kubantu byasooka okulumba nga akoze nakayimba kakasooka yani mu advisinga okitegeera so mulaba ali stable mu music career ye waliwo akayimba kakapya kali ku coming soon. I think yenze fan number emu wako and I'm going to be so much part of it. Yeah, I think waka the one nyiga kaita nyiga nyiga yeah kama zeni kafuna. Is the video officially out? Yeah, it's official. Yes. Steady. Abana yuzo bya DVD Marcey Pro. Bingi bembadde mu mbuuza. Naye kimu ku byabadde babuuza nti nno kye kifudde ow'enjawulo era kituufu. Alidia Jasmine omwagala. Baba Ekibuuzo kyange oba kikyogwe ng'omuntu kezi. Kubanga era otera nnyo kimbuuza nga tuli eyo mu cover. Kyali wange, Alidia Jasmine kyali wange. Tuvudde wala nnyo naye so tuconnectinga nnyo muntu wange. Nandi nga olaba wengambye mbu nvudde wala naye so kyali wange kati kiringanga gwe case wakuyita oba olina okuja kubanga kyaliwo tasabeera mu video ye nandi lwakubeera si muyimbi. Bane yuzo bya Marcey nduwa wawaka Kumutima muntu wange wakumutima okitegera kyali wange bizibu ki byosanze mu kubenda ongero nga gwe DJ kwangu oluddemu nnyo era si nnyo nnyo nga keza ate era wogamba naye si bingi nnyo si bingi naye ng'era challenges zibeeramu segera mu mpola mpola naye ng'ebirungi mulimu challenges naye ebirungi bye bisinga obungi. Nze engeri ndowooza gye neewa ekitiibwa kizibu nnyo omuyimbi okumanyira. Oyawukana otya ne balojja? Pozi muganda wange ekitaka gwe yafunamuko ku buzibu. Oyawukana otya ne balojja ababadde bo bajja baganza abayimbi? Ekyo kimanyi bulungi oba lwoja aganza nnyo abayimbi. Naye nga kimanyi DJ wakabi ate yapushinga nnyo talent. Kati nze ekyokupushinga talent ati kyasinze okwagala kubanga ze to me I believe talent yakabi tetunabagifuna esinga talent weziri abantu bangi we bali talented and stuff naye to me I believe new talent omuntu talent nyinyi tetunaba kuwulira ezakabi so kyovola manzemba njaga nnyo okusupportinga abaana bana abato ate nze nkirabyeko nga kyapeninga omuyimbi leero oyinza omulaba ng'ali bw'ati naye enca nakikubanga w'amaanyi nnyo. Okusooka manyi njala kusinga nze kwewa time nganze omuntu kubanga ndaba nange kyetaaga okwewa time ng'omuntu naye ati ofuna osayiningayo omuyimbi ebiseera ebisinga time esinga ogiwa nnyo oba olina ogiwa nnyo omuyimbi because omuyimbi aba yeetaaga time nene nnyo. Naye nga era nze plans zange neekiriza obimanyiko ebimu njagala singa kusayininga ba DJs. COVID yatuyingiramu awo because it was before COVID nga nakafuna bwenti ekifo nga tukyakipimpinga COVID najja. Kyakabi. No, amapiano nsiga kisiru just ebera vibe kati inze by the okutandika nayite eyo ne muganda wange Cats ne timu yaffe twalabanga twetaaga tu supporting ku Ugandan music kubanga madbala agasinga ffe getuzanyiramu gali tegategera nnyo Ugandan music crowds ezalinga nga zibeerawo abantu ababeerangawo nga tebaagala nnyo Ugandan music bamwagala naye si nnyo fully. So ne tutula ne muganda wange Cats ne tugamba lwaki tetuplanningayo ekintu ekipushinga endongo yaffe ya wano kubanga abayimbi nga bo bakyali bafa tebatwagala
So that is how we came up with that idea. Ne tukola night eyo. Kati twali tulina munyo n'abayimbi ng'omanya abayimbi basumbuwamukko abayimbi bafe abawano basumbuwamu. Kati ate nze nali omu ku ba DJs abalinganga bata supporting New Ugandan music. So kati ne ngamba abayimbi bange bano aba Uganda wano we bajja okunsanganga tuba supporting nganga wano okusinga. So kyekyo lwaki twayiya night eyo. Era wonsange mu bifo ebimu ebirala ebisinga ate sizanya New Ugandan music nga muzanya ku night y'olwokuna ku Kask. Yo sister wange ate nga nkaaba ati. Kweyo night ya plot 8 waliwo ekitage na bulungi nze n'abakulu ngamba abakulu bananyini b'ebbaala era nze nentambulamu nga nze nendekayo omukulu Katamba ne Caroline Maka ne DJ Banks nga bakyatambuza night ya Friday waayitawo okutayima ongera olaba nabo nga bavuddeyo so simanyi kati nabo baleka bafunamuku obuzibu n'eri naye nga nze nabo we are family. Oyo best friend we watugamba best friend we ate uli musajja mukulu ansinga n'obukulu nze ndi mwana mutonyo kuye. Mpozingira yingira alaba mmwe Katamba ono nze gwe mmanyi Edwin Katamba oyo wa myaka jokeizi taba gobo bukooti bwoyambala naye kubigambibwa nti abayimbi bana abakyamu basaba akaboozo kuba music waabwe bituufu kwenkana nti badijje babakaka akaboozo asiba DJ abasiba DJ aina weko banamawulire mmwe banamawulire nje mwenge mulaba abeera bubinya abayimbi abakyala naye fe abasajja fe ba DJs fe ba DJs sibye ebintu byaffe ebyo just bakyali baffe omanyi bali balinga basista baffe so tutambulira wamu. Abaana abato basuuna beni bazze ne bakola ebivulu baloja bateeka mixtape party gwenga tuteekayo kivulu kiki plan omanyi zibeerawo era before the lockdown essomero eryo nali planiz okukola essomero nali ngenda kugulawo essomero ate nokola maiden show yange naye nebigenda bubi naye still tuli mu plan etiimu yange so the end of this year something might happen. Si bubi mutamani wange mwagala era naye ansanyusa ate kati akuze nesikyalise kawere kimu tamukijjoko omwana agenda mu myaka 2 so ndayiko basikawere nabuvaamu basikawere tebukomanga abayimbi bangi batadde impite zikola olowooza yone naakola asimbi omanyi omuyimbi muto muyimbi mupya atandika butandisi ebiseera ebisinga si kirungi mujajinga nga temunabagiwa time so kyemuba mukola just mugende mu streaming otegeera ekikirizibwa because ayinza okuba nga muyimbi muto naye bano abayimbi abato baba ne time nene so hizo mzaa mu studio ngene nyimba nga 10 lwaki abatata ipi